Kale mbabuuzaako nnyo muli mutya mugamba mutya. Of course olunaku lwa mukaaga yenze grown MC mutabani we atuli wano ku Hotel Triangle wetukwedde olunaku olwaleero. Oli kuvimba The Urban Show nga bulijjo tuzza okugusa ensonga ez'enjawulo nga bw'omanyi bijje baddewo over the week mu industry n'eye Uganda ey'endongo wonna tugenda byogerako byonna small time. N'omugenyi tumuyina leero ate nga alina mu concert maaso ojja mulaba ajja kujja twogere concert ye asembe ndimu ku bagole abali mu mwaka guno ddala mu mwezi guno gwe tuyingira alina mu concert ey'amaanyi Mighty concert. I think it is Mighty concert is his first show. Yeah, I think yesooka abaddeko mu mawulire mangi emabega eyo twamulako mu mawulire agamu ag'enjawulo tujja gogerako. Yes, Mama Fina n'ebirala byonna byonna tujja kujjawo mpola mpola nga bw'abe yanjulira n'okubanjulira show ye atesitesa atya na buli kimu ekiri awo mpola mpola. He's a grown mutabani we ndine Lumonde omukozi w'oku radio ne ku TV twamaniriza. Ekyo nakugamba nti nawatakyogera ensi ekimanyi naye simanyi lwaki wagifula topic. I don't know. Mba nkuyisizaawo omuntu amanye nti munaye obeereyo ku radio okisegeera. Omukozi tange mbabuuzaako ne bagamba nti mwasibye mutya kasete mwana wattu mwasibye bulungi lunaku lwa mukaaga as usual nga grown wakugamba evimba The Urban Show buli wotambula nyumba ku nyumba bbala ku bbala dduuka ku dduuka of course hotel ku hotel babeera kuvimba The Urban Show esinga okulabibwa ku weekend bwe kyolina omanya nti KBS TV of course twawamba Kampala yonna yonna twagiwamba okwetoola eggwanga yonna kati wakyali kuwakana wegenda onoonyereze TV kyesinga okulabibwa of course ojja kukkiriza nti tuli b'amaanyi. Ababuuzaako Simala yenze Lumonde asinga of Bugerere njagala okubuuzaako bakyali bange nabakyali bange side zaawe Kayunga waliwo guy bamita manager Gene Prof. Okay. Of course babeerako nye bagali tulina kuvaako bakyali bange bakitibwa Sites and Properties Uganda Limited. Of course babaayo omukulu CEO Ogule Joseph nkubuuzaako agamba ati Alake Sylvester mbuuzaako Zai ne mbuuzaako Mirembe mwenna ali bonna mwebale kubanga mugibeerako nga timulina okubanga mugibeerako mawulire majja gatambudde all over the week getusobola okubanga tusunsulamu tuwagamba nti fe tukwata ago agaba gayiseemu mbozi mpola ku bintu naye nobe nawo gategera. I think tutandikire ku DNA results za Poker Fair twatuli awo nga zifuluma. Omanyi kankubulire enfaanagana si Luganda abaana bazze mu nsonga zino badde bangi nga bw'olaba physically omuntu mulaba physically olaba eddala omugenzi ng'omulaba mu muntu oyo okitegeera bangi bali mbaana 3 batana basookera ddala ewa Balamu ng'akyali mu ofiisi eyo basooka abaana 35 then bwe yajja abaana basigala 10 baabula ne basigala 25 be bagenda ku test eyo ya DNA abaana 25 naye ate ekyewuunyisa at the end of the day abazze babyogerako nti bajja kuba abaana 5 bizo sigenza okuddanga amazima abaana bali 4 bokka. Of course ensonga abaana 4 bokka literally buli mwana gwe balangiridde okujjako omunze ŋŋanze nabadde nsubirako omuntu omu ku abo balangiridde nga gwe nsuubira okubeera omu ku baana b'omugenzi ate percentage yange yabadde egenda ku baana ate abalala abatayiseemu neneewuunya kyaza kityo okuba bwe kityo. I think ensonga nyingi ezoogeddwa ku DNA eyo naye nze kyensobola okulaba nti mwabaddemu ebyobufuzi bingi biriwa nti ojja kwesangazeemukaawo biriwo ebyobufuzi abamu bagamba nti wabaddewo oba oliawo enguzi ngeri bwetyo ground osobola okukera ku makya ku bintu bya kitaawo noyagala obitunda ng'atunda ebijanjalo b'ebinyeebwa oli kuswazi ebintu byewammwe ng'okimanyi tuno bya kitaawo yabikolerera ng'alwanirira future yammwe babikwata mu nsobola jjukira mu Boswazi ye muyimbi ate endongo yeetaaga ssente kati oyinza omusasira wabula kaba mutanda n'atagira mu baana abana ebibuuzo bingi abadde agenda bayitawo abantu ebibuuzo bingi buli muntu agamba Swazi oli akubuuza Swazi ayiseemu ababo tayita mu blood simanyi nti bwe yaliise I think abadde amulindidde awo. I think mbadde ndowooza
embozi ya deni tugira tugikomyawo tujja jogerako mu maaso awo katugendeko mu short music break katono nnyo tukomewo n'omugenyi waffe tugenda kudda naye Joseph Ngoma alina concert abagambye dda tugenda kugenda ku mboozi eya Joseph agenda tubulira Joseph yani avuddewa mu ddakiika ntono nnyo tubenga tumuwunzika ne concert ye tugenda luddawa tugenda ddi sente meko okuyingira ate seteesa atya tugenda kujja n'emboozi ne Joseph Ngoma tuwaye ku bintu ebyo yeze grona mutabani we Zeru Monda asinga vugere katuje small time olugendo lw'obulamu lubeera luwanvu bannyabo ne bassebo mulimu abamu we bakaabira nga tabamu basanyuka mulimu bingi ebinyigiriza abaavu nga n'abagagga bibakosa mulimu ebiseera lwonoonya okuwummula naye ne kubula nze bino bye bimu ku bibadde mu lugendo lwange olutuuse wano nakula na maama ebya taata sibimanyi nnyo nnyo twabeerangaawo ne maama ng'ennaku ezunza yali mukazi mukozi ayagala abaana fiyawo kulwa abaana ebyokulya nga bibula lwe mufunye nga mulya lwe bibuze nga muguma abaloga nga baloga endwadde zaaluma bali obulungi baseka kale nze okubeera wano okubeera kino Yesu yanyambye era ye munnange yeggwe munnange yeggwe munnange kuyita munnange fuuka munnange taata yeggwe munnange kuyita munnange baseba abatuddeeyo banyaba abatuddeeyo musembere mbalage munnange ono ye munnange afuuka munnange yeggwe munnange ebigambo bya maama bwe yabanganyize byammalangamu amaanyi ndi mukazi munaku ndi masikini ntambula mpita mizimu teyalina yamba teyalina suubi teyalina future singa nali nkuzeemu oba nandikoze sente nensanyusa maama naye nali mutabange nga n'ennusu ataano si kyangu kyazifuna naye mukama olina amaanyi gwakyusa obulamu wanerabize bikadde nze ndaba wasangula amaziga ga maama yeggwe munnange yeggwe munnange yeggwe munnange kuyita munnange fuuka munnange taata yeggwe munnange kuyita munnange baseba abatuddeeyo banyaba abatuddeeyo musembere mbalage munnange ono ye munnange afuuka munnange yeggwe munnange gy'ovudde ne weebasa mukama bwe nakulakulamu maama wange yannyumiza ku biseera by'entano ebiseera ebyo byali byannaku abalungi abatugenda ku nfaafa abamu byabatwalira ssente balala byabatwalira nkanda bantu nga battibwa mmundu ne maama oyo yandifuddeera wandikuze nga taata taliiwo naye mukama ye yayamba oyo kyobalaba kuyita munnange nze yankonya nnyo nnyo yeggwe munnange yeggwe munnange yeggwe munnange kuyita munnange fuuka munnange taata yeggwe munnange kuyita munnange baseba abatuddeeyo banyaba abatuddeeyo musembere mbalage munnange ono ye munnange afuuka munnange yeggwe munnange
Kemba komezaawo nate muli mutya mukulike mu commercial musical break tukyali mu Vimba the Urban Show nange Grona MC ne mutabani we ne Lumonde asinga oba mwita sweet potato tuli naye mpola mpola owebugerere yes mpola mpola bitu sibatugamba bata last time babitu sibagamba bati simanyi gwe wokyagala nenze munange etalo za buli ajja wano munayi mubalaba bitu si bonnaba maro buli muntu leo tulina musumba tulina pasta ajja tubulire endowooza ye n'endowooza ya musumba eri erinnya lya Lumonde alyogerako ki kuba ekyo ekisokera ddala Lumonde erinnya lyogerako ki nga ddyo katukwanize musumba ku shefe yakabi obuze ku bantu bompolampola abalabi baffe abalaba KBS TV TV ekyasinza obuganzi wano Kampala twamukutte Kampala mwamukutte teri atuwunyamu balamusizza nnyo yonna gye musinzira okutulaba nze Joseph Ngoma ndi n'abakulu bano banneetoolodde simanyi oba mbawona I think ndowooza omukulu yalina ebizibu bingi tugenda kuvaawo ng'omutaddewo ku mafuta ga Mukama nina bizibu ki nina bizibu ki gasira abalabika bizibu ku mmwe ababiri omukulu yebizibu omusajja wuyo ayambadde kikungu omusajja mukungu bizibu bimuvaawo anumirirwa mulumirirwa okosi wozirenga kati pasita singa lero gwe tuli naye okosi nesho yafuugiwa omukisa okitegeera bakyaza kakulu nnyako by the way asoose pasita asoose era sooka emaze ogibaamu kati eweereddwa omukisa mu linnya lya Mukama badde njogeramu ne pasita wane mabega gatutera kujja ku mpewo nti nina abayimbi bange bempuliriza ennyo nti newoogenda ku YouTube channel n'oteekamu eyange n'oteekamu nti pastor Joseph Ngoma Mr. Kisemakula bajjirawo butere oteekamu gye kuleetera JOK mala je bamukuweera kuba daire kwembeera nebogenda ku boomplay nti music wo muwuliriza nnyo nowa Mr. Kisemakula ye nja mwogerako naye mugatte kuba naye bwe kiri literally mbeera ne Mr. Kibiseera bisinga obungi netakimanyi nti muyimbi wange kubanga ffe kituwa obuzibu okugamba omuntu nti kuba obeera naye kikuwa obuzibu omugamba nti munnaye oli muyimbi wange oba kye buli muntu ali mawulire alina omuyimbi gwayagala ne tuwangala nammwe biseera bisinga tuwangalira kakizibu okugamba nti nja kuba nga akuwaana oba ennyo nga bwe namugamba jaga ampaana wana ate tusiba ffenna okitegeera kituwa obuzibu kati nga fani abeere waka alaba TV alina omuntu gwe yeegomba Joseph Ngoma yasobola okigamba nti bannaye nakulaga nti nno yes naye kati ffe tubeera ffenna nti kikuwa n'obuzibu okugamba omuntu nti munnaye oli muyimbi wange kati nze lwaki nkyogera nti mpuliriza nnyo music wa Joseph Ngoma nnyo nti ne bwoba olina obuzibu ng'olina mind era weegenze olina ebikusumbuwa ye music gw'owulya nga ate ffe tulowooza nnyo nti olwokuba mwe muli bavubuka nnyimba ezibanyumira kale ziri tulowooza nti mu nnyimba ezibanyumira temuli zaffe ate mu bagospel artist I think sikyogera nti lwakuba ndi wano but bonna banango batunuulidde bangi but ate gwe obakirako lwakuleka tokimanyi ayishuwa kitiibwa kya Mukama ekisobola okugira gundi like n'owuliriza oluyimba n'oddamu essuubi n'ofuna essuubi n'ogaddala bwe kimu kyejjasooka yadde akadde kano akaseera kendimu kazibu naye ejja kuyitawo olina akayimba ke wayimba olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga lwe luyimba lwange nno lwe nasooka okulikodinga mu studio mu 28 nga ggwako awo 28 nga ggwako tegeeza endongo ojingira 28 awo nali nyingidde endongo olw'okukkiriza najja mpola mpola kige wasookera masterpiece akayimba gakakuba nnyo bwe watandikira kwako kati Mukama n'annyamba nti ate oluyimba lwange olwasooka nze lwembalanga oluyimba lwange olwasooka ate lwe lwandeeta mu bantu lwe lwampisaawo lwe lwannyanjula yali gundi naye kyenalaba mu kyo nti kweteekateeka waliwo process gye nayitamu ng'ensi temmanyi nga ndi mu kkanisa eyo nga ndi ku kyalo eyo ewaffe gye nasabiranga nga nnyimba nnyo natuuka ne nkikkiriza nti sisobola nti ekusooseeyo yasooka Joseph mu bantu because Joseph si muntu alabikalabika ennyo nti yali kyobogera musanga noba omusange wali atwenda okufuna toli mwangu mfunika kate mwangu afunika mwangu Uncle Joseph tuddeko emabega 28 oyo ojja okutandika okuyimba music ono gw'oyimba
era osalawo otya nti kati genda kukola gospel music jane yejeta okutuuka awo kakati 28 gwali mwaka gwange gwa breakthrough oba gwa kubotola bubotozi neni naye emyaka emabega nga 27 26 25 kubanze nalokoka 23 ekitegeza twali mulokole era saali mulokole nga abantu abalala bonna bwe bataba balokole kakati nga gwe bwogenda okulokoka nga immediately nga twakava muki mu show nange saali mulokole nange naliko nga gwe Mukama n'asaasira n'andokola mu 23 awo naye kati emyaka egyo gyonna okuva mu 22 okuva mu 23 nga ndokose olwo ate nnyingidde mu kanisa nyingidde obulamu buli kanisa ojingira 23 okay kati awaaliwo okukula nalina okubeera mu kyaki ekirabo kyange kikula ekyokuyimba nayimbanga ne worship team mass choir music team zeze ez'omu kyaki nayimbanga nabo ng'ekirabo kyange bwe kikula olwo nga kyaki ludda wa gye twali kyaki kyeyo gye watandikira kyaki egyawo Kawanda ku Bombo Road Kawanda awo kubanga nze era gye nalokokera ku kyalo eyo so bwentyo nenzija nga nkula mpola mpola so kati okutuuka mu 28 gwe twogerako ndyoka enfulumya oluyimba lwange olwo lwasooka nali mbaddeyo nali emabega mu process ey'okuyimba mu kyaki eyo nga bwe mbagambye okumala emyaka almost 6 ngoweteekateeka nyimba mu kyaki ndi muyimbi wa mu kyaki nyimbira abooluganda mu kyaki abakomeddwako ne baweebwa omukisa ne banfuwayo 1,500 okitegeera naye nga nze ekirooto kyange nakiina mu mutima gwange nga nzikiriza Mukama nalowoozako naye nalina nnyo ekigendererwa ekyokubeera nti nange nsobola okuweereza Katonda okuyita mu kuyimba ng'abavubuka abalala be nali maze okulaba be nali ntunuulidde mu kyaki ne music gwe nawuliranga ow'abayimbi ab'enjawulo nampulira mutuufu kye bakola nange nsobola okukikola with time ekiseera kisobola okutuuka nga nange ni mulungi muki kakati era nze ekirabo kyange ekyokuyimba nezuulira mu kyaki nezuulira mu bulokole nga ndokose naye tekitegeeza nti kyandimu naye kyajja kikula saasobola kwezuulira eri bweru wa kyaki nga sinnalokoka wamala kuloka ekirabo ne kijja olwezuula kati Katonda kinteeka kumpi okukitegeera kitegeeza nti Katonda alina pulaani mu kyo kitegeeza nti senga Katonda yampa okwetegeera oba okwemanya nga nkyali eri mu nsi ate kirabo nandikikozesezza bubi oba oliawo tewalifunye kuluŋŋamizibwa okwo kambuze mu Joseph essaawa eno Lumonde agenze n'agamba nti matooke yataze agenze n'agamba nti gwe muyimbi wa gospel gwalowooza nti gwaliidinga bwe wali ojja baani abalo wagamba nti nalabira ku bano ng'oggyeko okubeera nti mwali mu kyaki ng'era buli ajja mu kintu kyonna wabaawo olwedda abaliwo nze nasangawo abayimbi nga Pastor Wilson Bugembe Judith Babirye Grace Morgan Joseph Segawa Twina Masiko Albert yali Pastor Twino yali olwedda nze nga waali n'abalala kati abo bensobola ndowooza abo be bayinza Silver Kyagulanyi bali ku top awo abayimbi baaliwo be nawuliranga ate wabaganya n'obayingiramu n'ofiitingamu ate bwe najja Mukama ekisa kiyampa ekyenjawulo nti bwe najja ne mba fiitingamu muyimbi from nowhere omuntu okujja from nowhere tobadde mu industry tebakulirangako mu industry nojja mu big names n'ofiitingamu abantu abo ng'oggyeko ffe abakola research n'otegeera naddala ffe bali mu industry obadde okibate enamba esinga ey'abantu abali ku ground kizibu nnyo omuntu okutegeera nti oli pastor bakutegeera nga muyimbi ekyo wali okyegenderezaako okimanyi batukimanyi nti wetogera kwa pastor bali mu ggwanga kizibu nnyo okuggyako abakusemberedde abasobola otegeera nti oli ki pastor asinga manyi oyo muyimbi wa gospel yes so ndowooza ate n'abampita pastor era nabeera obwa pastor babumpita lwa music wange oba lwa nnyimba zange kubanga balabika nga abantu bawulira nnyo obusumba bawulira nnyo okusumbibwa ennyimba zange balyoyebwa nnyo emyoyo okuyita mu nnyimba zange era ogerwa Pastor Joseph Ngoma Pastor Joseph so
I think I'm a pastoring musician. Ngoyita mu music. Ndi musumba asinga okusimba okuyita mu nnyimba though obuweereza bugenda kutandika nabo kubanga ate ogenda kukola kyaki bujja kutandika katukole concert eggwe kubanga bambi tomanya twetaaga okukuŋŋaanira twetaaga fellowship abantu bangi bambi you mean nti bwekuba kola church weetaaga ogitandika odde mu kusumba okwa church okwaddala nakyo kisoboka mwani bino ebirabo tubiwe okuyimba kirabo though namwo tukoleramu obuweereza osobola okuweereza mu kirabo kyo okitegeera naye ate ekirabo eyinza okuba ennyanjula obwanjula ekwanjula eri okuyitibwa kuba eri obuweereza obwakuyitirwa kati nze nsobola okutandikira kugira mu kuyimba kati nga bwe natandika n'okuyimba naye nga ate okuyimba gye kunkanyuga eri kunsindika mu busumba nga kunnyanjula mu busumba ku music janeyo nga wozotambula tulabe ti 28 okuba akaki kyekibadde kikukandaliriza ebbanga yona okuva 28 twalaba newandibadde n'oluyimba lumu n'oteeka concert era wandikikoze wakati obala 28 until now wazikuba dda walikoze ebiseera ebyo kale tewali buyimba lwofulumiza nga si hit lwaki obadde okandaliriza abawagizi bo kati ekituufu bwe najja nakolayo waliwo concert sezo zesooka okukola oze mu kisaawe ekyo byokuyimba okoze oluyimba ngaolugwe byonna mu byonna okitegeera kakati abantu era waliwo abantu abasooka okutulaba abawagizi baffe abasookera ddala okutulaba abasooka okutuzuula naddala mu kyaki eyo gye tusabira abansaba lonki kati olwo twakolanga zironki nti musumba oluyimba lwo lulonkingadde ennyimba zo zironkingadde nakolayoko obwomukyaki era nti kakati infact kalonki kange akasooka gwe byonna mu byonna lonki nakakola mu 2010 awo 2010 yali mini concert yali wali ku Victoria Church mu Ndebwa Pastor Serwadda twogera bintu ojja kuswala ebintu ebireke ojja kuswala kati ndowooza nina bukonsati bulinga bubiri naye nabukola mu makanisa gaffe naye ngeno ebwerwa muziki wange yali atandise okujja mu bantu eno ebweru wa kyaki nga bawulira naye nga tebamanyi Joseph Ngoma ali ludda usati azikolerawa abeerawa okitegeera naye kati emyaka bwe gize gitambula ate newalabika nga wazze wabawo ebbanja Joseph Ngoma lwaki takola konsati Joseph Ngoma nafujja tukolereyo konsati abayimbi bonna abalala ba gospel abasinga tubalabye bakoze gwokola ddi nyimba zo zitunyiza emitima ogenda ku social media nolaba comments z'abantu ku mikutu egy'enjawulo abaana nyimba bazikola mu track gundi challenges paka linagenda this is the right time okole concert ekimala bwe sijikole kati najikola meaning watudde nga gwe n'olowooza nti kati kekaseera nkole concert eri abantu ono music ayimbe mu bantu emyaka 10 na gigi nga bo bala 28 sije emyaka nga sofa nebbanga ng'olirese music yennyini nti omulaba ali mu bantu yabatuuka mudda nti gwe yennyini gweryaza amaanya obutabawa concert engage nali njagala okukola emyaka mingi emabega njagala okukola concert etegerekeke nnene eriwera organize naye concert season tezitegekeka za buseere za buseere abayimbi bateekamu kinene nnyo muyimbi okeera enkya nalanga cricket over kati nga bwe nanga cricket over byoyitamu emisoso olina okunoonya abantu abokukola nabo because you can't stand alone basponsors badde ndowooza nti no promoter jja nakukulako ekivulu ye n'akiyimiriramu ekyo kyaggwa ekyo kitono nnyo kati abayimbi kati bazeyimirira mu show bazeekulira bakyemalira kubanga promoter asobola okukola show batona abagula concert promoter akola show n'akuliramu ssente empitirivu nakuwa nabo balina reasons lwaki tebakyagula bivulu so sometimes kati tukolera mu 50-50 mu kukolagana tifu y'omu ateekamu amaanyi oli aligambye nti mu gospel temwinayo bantu bagula bivulu byammwe bategeka ba promoters abo tebanaba kujja mu gospel bana betumanyi bivulu bya gospel babitya obuzibu liddawa promoter nga Abitex obano bati obani okujja mu bivulu okutimba balina ekifaananyi kye balina oba kye bazizenga balaba nedda balina ekifaananyi nti abalokole tebawagira ki tebawagira bayimbi baabwe nti kubanga balabyeko ku bivulu abalokole bye besaze balabyeko ku bivulu byabalokole abayimbi abalokole nga bibasaze ne bagamba olaba negundi ate ffe tulowooza nti mu gospel
wasinga okubeera fan base nene kwani boyogera ku music wa gospel the music ali too rich like that rich music gosubira nti mu gospel kyangu nnyo collecting abantu boyagala mu kisaawe nga tukomawo tugenda yatugere ku kintu kino abayimbi mu gospel music mwina nnyo obukubagano mu machacha ag'enjawulo tutapinge ku nsonga kuba nkulu nnyo mu industry ya gospel music nga tukomyewo katonyeze Gloria MC mutabani we ndine Lumonde katuje small time okuba musical break nti okola enaba eri ku screen wansa weleza message yosawa eno nga tumaliriza show ngenda ku banku yisamu mpola nga tumaliriza weleza message ku namba eri wansi ku screen yawo tujja kusoma mu maaso yenze Growna katuje katono nnyo Lumonde asinga okugere
Alright, back from Music Break. I told you, of course, I'm with Bimba, the Urban Show. Now, Kuala Mukaga, now we take a Pulina Joseph Moma or Nakorado, Pulimuka Tandongo, no Kolotianga will be taken, and no Nakorado, which they change our inti Bivamu. Kubategese show ezomwaka guneno atenga ye mukolesa zino kati between now I think nayo lekera okwesa oluzungu kubanga kati webba kati ze basi bitegeera oluzungu losooka oluleke pastora kyenagambye nti otusabireko omulenzi oluzungu losooka oluleke ebyaddala omukono yawaba kubanga tebyokola bajja kubala wasoma ate wasoma okawudde akazuuka omusajja wamanga tuyingira akakazungu akatono kakozeseza ssebo complaininga kati obakola layini nnya senga yemazeeyo era komanga kwekyo just tereza busirogani oli yayimba nagane abatasoma mutunoonera ebiseera ndowooza kale wano tunawo message nyingi wano kasuke mpisemu ku bantu abamu small time ya nekyo bokola weza message yo kuna mbere ku screen yawo ya onagambye tuna hello KBS TV drop me a song called Anaconda by Latin Nathan. Okay, hello, I'm Mukalazi Martin from Bukoma Nsimbi, drop for me Gutuja by B2C. Okay, hi, I'm requesting for Kabadazo by Biswanka. Okay, hi, I'm Magezi Innocent for thanks for the show, drop me Nebirungi byogere. Okay, and those are King Saha kale nebirungi byogere nagambye tino hi my best DJ drop me Kunsi by ndozagamba brand DJ by Virota. Sorry, drop me one kona by Shiba Karungi, Angela by John Black. Okay, drop me Omukazi by Tom D, DJ brand play me Akama by King Sa. Okay, kale onagambye hi I'm Idea from Luwero, drop me Mpya by Spicy Diana. Njagala balina amannya gokka benjo yisaamu kompola mpola abateekako amannya gammwe onagambye tino KBS TV Presida nsaba yakayimba ka kulw'omukwano gwo nakyuka by Shiba Karungi. Kale onagambye tino Sharon from Tiana, drop me stay kayimba kanyako kawaita stekansimbye muyekayeka bwati then tudde nabala later. Please play for me C number by Shiba and Tipo. Kale nja kudda nabala masawo mpola mpola. What is the message yo? Tugenda kuyisaamu small time. Kale Uncle Joseph waliso tukomyewo nga nkubuuza nga tugenda mu break. Gospel music ono mu church zino ez'enjawulo mulimu obukubagano bungi mu bayimbi. Okuwayoko kuyimba mu church ya gundi kizibu wali abaayo okuwamu okuyimba ku side eno wali abaayo ng'ojjeko mu abayimbi abanene. Kwa kati Joseph nkulayo kwa pastor Bugembe wani obadde ogenda wabujingo obadde ogenda wanjinzi mikwano gyo ndowooza abayimbi abatabatandika bali abayimba gospel music abasanga challenges neeno gwenga gwoyinza zoogera koki era oyinza batangazaamu otya n'okuterezaamu ku church ezikola ebintu ebyo sikiwagira era ngeri gye nnyinza okikomentingako nti si kirungi obusosoze bwe bubayo mu makanisa gaffe oba mu makuŋŋaaniro kubanga these our first platforms bwe butuuti bwaffe especially ffe abayimbi ba gospel oba abayimba ennyimba eziryowo emyoyo nti omuyimbi ayimuka mu kyaki mwasabira nga ke katuuti katunuulidde n'ekkanisa y'egindi era eyabalokole banne so kati bw'otamuwa mukisa nga Mukama amuyambye akozeeyo oluyimba lumu bbiri nyimba abantu ze basobola okuwuliriza ne bagulumiza Katonda ne bawona tekiba kirungi naye kati naku zino ngawulira amawulire agalinga ago bamuyita politics ngira mu church simanyi kwe kyava simanyi bwe byatandika naye si kirungi kubanga bambya naddala kati fulaba ffe tukuzeemuko mu kuweereza kuno okuyita mu kuyimba naye bano abatandika bamenye emitima n'akola ki n'abivaako oluusi omwana Katonda gunawo ekitone oluusi Katonda essubi lifa so nandikwadde nkubiriza mu amakanisa n'abagakulembera nti politics oba okugamba nti okubanga asabira wagundi kubanga ffe tulinamu obutakwatagana n'ab'egindi ekyo si kyabwa Katonda si kirungi kuba ye Katonda twagala kukwatagana kukolagana kubanga ffenna tuli wano lwalinnya lye ffenna tuweereza Katonda eyatonda eggulu n'ensi so
si kirungi kubanga ate kijja kutuulira ebirabo by'abaana mukama basitula muki mu makanisa eyo so bwekibanga kigenda mu maaso eyo mu makanisa ekyo kyetaaga kiveewo kikome ekyo kubanga oli omwana oli bw'abanga ng'alinayo ennyimba nga bbiri oba lumu ne bwe luba lumu naye nga oluyimba lwe fedde we twatandikira okuyimba nga osobola ogenda mu kyaki yonna nije batakusumba n'oyimba kasoba nyonyola ekanisa gy'osabira ne bakakaza nti ddala olina ki n'ekanisa gy'osinzira osumbibwa olina omusumba ne bawulira n'oluyimba lwo nga tukuwadde omukisa yimba naye kati ndowooza politics mu janne yene ya music ne concert gy'olina mu maaso awo gy'oteeseteese kyaki zino zikuyambyeko oba tukirira kubaka tusuubira nti the biggest audience ya Joseph Ngoma ogyeko fa bakuze tuwuliza music wo bafans bo oluusi batali balokole gye bali bangi ng'agenda kujja nga yo omusumbira muli mu nnyimba zo kyaki zikuyambyeko era osuubira bayimiridde naawe kimala ku time eno kyaki siyinza kugamba nti tezinnyambyeko oba tezinnyambye obaze kyonna kyezinnyambyeko bukyanga ntandika neebaza mukama olw'obuyambi obwo olw'omukono ogwo ekitegeera nti wasiyinza kugamba nti tezinyamye kuba ajjukira nti nga bwe gambye nti nze background yaffe ebeera ya kyaki kati abayimbi abalokole ekitegeera era emirundi mitono nnyo omuyimbi atava mu kyaki oba atalina kyaki bayimbi batono nnyo abakoze ennyimba nga za gospel ne baga nti oba batalina kyaki so kyaki eno ekola kinene nnyo nti ffe ye platform yaffe esooka kwe tusooka okuyimirira gwe musinzi kati abantu abalala bagenda otulaba nga olinawo okola ki era omusingi gwa kyaki so abantu abo bazzenga bajjanga bakuba mu ngalo ababa bakuba endulu nga tuyimba batuzaamu amaanyi eyo mu makanisa gabe nga batuyise nabo balina kye bakoze nti oddamu amaanyi concert nyingi zibadde zibaawo mu industry ya music eno omulabi atulaba ssaawa zino mu concert ya Joseph Ngoma asuubire ki ekyenjawulo ekiba ekitabira walala wonna kakati olwokuba nti ekituufu nga bwe twagambye nti industry yaffe eya gospel naddala wano mu Uganda kyabuliramu ddala bingi oba kati lwaki nkireesebwa ento nti abantu basuubire bagenda kulaba ekyenjawulo nga bakompeyalinga oba okusinziira ku industry yaffe ya gospel mu Uganda nti eno concert yange nagikoze nga nzikiriza mukama nti egatte nnyo eraessalange nti egatte ku industry yaffe ya gospel wabeewo nga bukompeyalinga osobola ogamba nti mutuufu abayimbi ba gospel oba gospel music industry ekuze erina weegenda okusinziira ku concert eno eyakaba oba okusinziira ku concert eno eriwo egenda mu maaso so concert egenda kubeera yanjawulo nnyo omutindo mungi nnyo okubira ddala oba sijja gamba okubira ddala ku production naye mu nteekateeka zino ezikola ki kyesinga ennyo okumanya nti bw'ojja mu concert ya gospel osuubira kibayita okuyimba nti bano bakulu bayimba nti omuntu ayimba n'ogamba kale singa tuvaawo ku makya tusinyaako businyi nti kati Joseph Ngoma tomusuubira kuyimba luyimba nga kusampolinga busampolinzi ki oluyimba nduyimba okuva gye lutandikidde ennyimba gye luggwera nga tugambye pulo ate jjayo ate live band mukyanga nga gyogisetinzeemu omulabi yayagala okumanya nti engeri gyosetinze sheno olina abayimbi abasacula boogasseeko oba otagetinze show eri gospel only bayimbi ba gospel olwokuba nti it's a gospel show because Joseph Ngoma buli omu amumanyi ng'omuyimbi wa gospel era abantu wedde balina ekifaananyi nti abayimbi ba gospel bagenda okusinga okuyimba muki naye n'abayimbi bali mikwano gyaffe abatali ba mu kanisa oba bayimbi ba gospel mikwano gyange banfanfe bange bakkiriza okubeerayo mu ngeri y'okumpagira bagenda kujja bagenda kugula table some of them bagenda kugula ne table okusapootinga nnyimba zange abamu nzize bandaga nti zikola ki musajja gwe buyimba bwo bundi owa nzize nfuna such information sijja buyimba ndi muyimbi naye nange obuyimba bwo bundi owa ndi muyimbi naye mu gospel gwe muyimbi wange so kati abayimbi abalinga abo bonna abantu babasuubire bagenda kubaayo bagenda kubeerawo ku audience
abamu tuyiza nokuba omukisa ne boogera oba abana babali willing okubeera nti bongera okuyimirira ne Joseph Ngoma okumuwagira oba okukomentinga ku buweereza bwa Joseph Ngoma ku nnyimba ze kitegeera bagenda kubaayo music wo yomu ku music ogamba nti nyumiza Munene Lumonde nga tonaba kutuuka nti bw'obeera ku nnyimbe linyumira okwogera kale mpulira nga bya kisirwe gamba Lumonde wetute Lumonde okay kyabadde mbuuza yo bwe bammere emmere y'ompomu yo mmere empomu kasuke malewa tunajja ku mmereyo kyegamba nti onangambye nti bw'obeera ku nnyimbe music wa jitsi babiri music wo ezimu ku nnyimba mukufiirwa mu nnaku esinga okuzanya ennyo ne watu wangi nnyo walala nti kati kyembuuza mu corporate ono okubaamu nti ze ndowooza nti bw'obanga corporate ali amended bulungi mmwe abamu ku bantu bayinza okusinga okufuna ssente kuba nti music wammwe bamuwuliza akaseera kanene ate mu bifo ebisinga okubeera ebingi are you guys mwina abakiikirira mu gospel line ddala mu kintu nga kino eno oba babalekeredde mu gospel tulinayo federation federation eyinza okubanga tennamanyibwa eyo nenga weeri bagita fagawo federation of gospel artists okitegeera Laneke yakyali omukulembeze wamu Laneke yavaako yasigaza linnya naye kati kuliko bamuyita King Wizzy naye ekisanja kye kyaggwako lwakuba nti ali mu UPRS mulabyeko mu twaliko meeting ya UPRS yalimu era ekisanja kye naye kyaggwako lwakuba tebannaba kufuna ssente ziteekateeka kulonda ki mulonda bbanga ki myaka ebiri kiba kisanja kya myaka 5 myaka 5 so eyo federation weeri wansi waayo waliyo associations ez'enjawulo ez'abayimbi ba gospel mu bitundu ebyenjawulo nawono mu Kampala so eyo federation y'abayimbi ba gospel gye mmanyi eri mu kwetereeza wange mabegako waliwo obukubagano nga bungi nnyo bubaddemu bungi okwerumaluma ono si mukulembeze ono mwakitereeza ekyo kyaterera kati kyaterera naye nga bumanyi nti olugendo lwa music we Uganda wano Shirwangu ne copyright yennyini eyo tennaba kubeera nti etuuka ddala ku gundi mugyetaaga tennaba kutuuka so bwe bito bwe bikyali otherwise tusabe sana nti senga Mukama atuyamba obukulembeze bwaffe abakulembeze baffe abavunaanyizibwa ne babeera nti ensonga eya copyright kubanga abayimbi tuza ekirabo kya buli muntu bwe bugagga Katonda bwasooka okuwa omuntu buli muntu yenna bwazaalibwa nabwo ekirabo ky'olina oba kyakwogera oba kuseka oba ki bwe bugagga bwava nabwo eri Katonda Mukama bwakuyamba n'obuzuula ate n'obuzuula n'obukozesa bulungi era you end up ng'ofunyemu ebirabo bino Mukama yabituwa tumuweereze naye ate tufunemu naye olwokuba nti tuli mu nsi sometimes ensi disorganizations nyingi mu nsi oba obutankufu oba obutabufumu buli kintu kati naye bwe tutereeza kubanga abayimbi mu mawanga gali agetesitesa obulungi amawanga agateekebwateekebwa obulungi nga buli kintu kiri mu nteekateeka bulungi abayimbi ne bwe tokyayimba osigala oli mugagga nti bwogenda e Kenya awo abayimbi ba gospel basinga obugagga mu Kenya gospel industry abasinga obugagga bali mu industry ya gospel music n'ekitiibwa omuyimbi w'e Kenya kye bamuwa wa gospel kineneko wasachula yes be basinga okuba n'amaanyi ne ssente aba gospel Uncle Joseph industry ya gospel weeri nejjevudde emyaka mingi emabega olugendo luliwa muli luddawa muva ku mugendo oba mukyali ku line era ekitubiro kiri luddawa gospel industry oyina okutuuka tukyali ku line kubanga abantu bwe basigala nga bamanyi ekituufu ekyokukola kyako nga abantu beerabidde ekituufu ekyokukola mu kategori mwe bagwa naye abayimbi bamanyi ekituufu ekyokukola nti bamanyi bye balina okukola bw'oba onaayimba ennyimba oba oluyimba olugenda okweraga mu bantu nti lwa gospel ddala kubanga tuze uli olimba nga nogane ono naye gospel nga balina kunnyonnyola nti oyo gospel teziri nga zammwe nti zinnyonnyola owulira
so nze ndowooza nti obujjanjabi ng'owuliriza ne kati music ndabanga omulala yakyuka yavaako yakyuka muko okuva ku music oli owa gospel abantu gwe bamanyi okuva ku mirandira gya gospel emituufu gospel music omutuufu naye nze nzikiriza nti mukama taggwesaamu ebyawandikwa bigamba nti mukama alina akasanvu ke abayimbi gye bali eyo oba generation nti banga weligenda sometimes ziba regimes ebintu bikyukira mu regimes mu generations kati ojja kukikweka nti mu buli kigenda mu maaso oba mu buli kitambula wabawo enkyukakyuka buli luvannyuma lwa myaka 10 emyaka 10 lwogitambula bintu bigenda bikola bitya bigenda bikyuka naye nga babi embracing aba gospel abali mu churches okukyuka kw'ebintu tekitegeeza kwononeka kwa bintu ebintu bisobola okukyuka yes endongo nekyuka naye nga ngesigadde nga bwe simanyi oba mbadde kugoberera nnyo naye mu nnyimba yosirabanga mukolabo ninamu enyimba si nyingi naye ate nze sinze kuyimba nnyo n'abayimbi nyimba nnyo n'abayimbi abato bambi abayimuka kubanga omanya mba nina kyemugaseeko bw'anaagenda ne bawulira Joseph Ngoma ayinza okubaako kyamugattako eyo gye siri thani okuyimba n'omuyimbi ate yakola ki yakikwata edda Moswa wamusuula wanze naye Moswa kyali wange nasinga nnyo okulaba ne Moswa oyo kyali wange omukanyoga semukanyuganga naye oluusi ebiseera bituuka nga oluusi biba biseera nga biweddeko kimu kyemugambye omuntu osobola okutambula naye mu bulungi ne mu bubi oba agumiikirizika oba tagumiikirizika nze muntu mukama gwe yawa ekisa ky'okugumiikiriza nti ngezaako okugumiikiriza n'abatagumiikirizika naye ate time esobola okutuuka nga ki nga ekiseera ky'omuntu ekyo kigezeeko nga kiweddeyo omuntu era aba alina okugenda oyagala oba tayagala naye nga simulinaako mutawana ssebo engeri gyoyogeddemuko kitegeeza waliwo reason behind akapiikize ako Moswa okinyonnyodde okukozi kitegeerekeka asooka omulabi asobola okitegeera nti tusigaza edakika ndowooza nga 3 zokka tumalirize Lumonde ki kyeweesunga okubuuza Ngoma omuyina mukuwadde leero waliwo I think engeri y'obudde gye tusigaza obutono nze just kyeŋŋamba kyenkubi just abantu bajje tubagiremu bajje bampagire cricket over wali erugogo bajje tubagiremu gutuuse guno ogujja guno tune weeks mmeka wiiki ndowooza eringa emu n'ekitundu ndowooza tuva mu Ngoma ani gwe tuddako awo tukyali ku Ngoma tumalirize then tujje n'abo tujja boogerako nabo obubaka bweri abantu bakulaba ddala ku concert eno gyogereko briefly abantu balina okujja ku show yo yaddi okuyingira mmeka tuli luddawa bambale batya white black red okusooka enteekateeka ziri concert yanga 11 omwezi ogw'omusanvu ogwo ogujja wali ku cricket oval erugogo tugenda kuyingirira kyebiri oba emitwalo 2 gyokka mitwalo 2 ordinary ticket kyebiri VIP 5 nono gaye bugabi mitwalo 2 ordinary kyebiri bwe kiti ate nga waliwo neze bajja okuyingira emitwalo 3 awo ekitegeera so kitegeera bw'ojja leeti nga tuzongeza bw'okeerako mitwalo 2 ordinary tebo ya milioni 3 tebo ya milioni 3 abantu 8 ate nga buli kimu kwekiri abantu 8 milioni n'okunywa kuliko okulya n'okunywa awo tujja Uncle Eddie Afande Ismail ate walala ali awo kumpi Uncle Musa tuguleyo ku tebo koja kimbwa waliwo n'omukisa gw'okwegulira ekifo ku tebo osobola okugula ekifo kinnakimu mulimu omuntu nga ye talina kinywi ky'abantu 8 ali bwogu naye ate ayagala kutuula omu ku tebo ye so ekifo kya mitwalo 38 atobeerako wekka tugenda kufunayo emmeeza nga z'amawanga magatte ntabikegambye waliwo abantu nga talina kinywi talina famire y'abantu 8 naye yatayagala kutuulako ki waliwo omukisa ekifo ku tebo kya mitwalo 38 okitegeera tickets tuziina wano wenyini ku Buganda Road wano ku Hotel Triangle ziri wali jangu wali ku reception ku mulyango awo
pull up banner ya fojja gira baweri obuze ku reception tickets za Joseph Ngoma tickets ezikuyingiza Joseph Ngoma live in concert we kuri kativo erugo tuzina ku Friends Supermarket season na Friends Supermarket season na weziri genda obugenzi tuzina wali ku Papa Sport wali machindi wanko message weziri tuzina ku makanisa ga Victory Church mu Ndeba wali tuzina tickets weziri ate osobola jiwanula ku online ku mukutu gwa carrytickets.com Carry tickets. Carrytickets.com. KARI tickets.com. Okay. Wali space. Carrytickets.com. Ogera wegulya ticket ya Joseph Ngoma. Yeah. Kale byebyo ndowooza twagala kubata nga bwagambye gendo nonye ticket eno jangu ku Triangle Hotel ku Buganda Road wano Hotel Triangle. Ku receptions weziri jangu ogule ticket ya Ngoma emitwalo 2 jokka ordinary VIP emitwalo 5 table milioni 3 nawe ayagala okutuula wekka nga tolina nnyo kinywi bantu kula ku table emitwalo 3 nje tugule tu supporting esheno erugo ku cricket nga 11 omwezi ogujja ajja tujijjuze omusambiye yajjudde dda gulumize Katonda ate abantu bagenda enyimba zaabwe ngina ziyimba zonna mwe mwangamba Joseph Ngoma kola concert ate no buli omwali n'oluyimba lwe mu nnyimba zange okitegeera kale katwezuule next time yeze grow na mutabani Lumonde akayimba brand katwa kayimba nga tumaliza kakatuwe katusangeyo kale we see you when you see us again. Amen. All right, blessings. Amen.